Omlabi wa Spark TV, Omlabi wa 21 question, amanyanze Evelyn Mike, Success Voice on the microphone, eranga onakorado. Tukomyao mu episode ya fe endala eya 21 questions. Kanspiro li bulungi, eranga onakorado tukadawo tunyumya mune mwana mulenzi, Ranias UG. Waliwo akayimba ke waddamu, aka Ready Banton. No gama msimanga tujewo mukwano gwa mane tudde kubiki awuseke nakiriziganya nawe. Lwaki tokkiriziganya nange? Njagala tutandike no shongo otegedde amateeka gengendo okugoberera. Molo eyo olimba nti tulina buzibu. Naye wali mbu tujewo mukwano gwa mane otegeeza ki tujewo mukwano gwa mane. Katonda aba nawe wankubye ddala siina mu ssente kati ki? Mukwano ngoddayo wamwe gye bakuzaala. Nawe katogenda kundeka bwoto kubanga ndi mpale just osala enviiri emirundi emeka mu wiiki. Kati mwana olaba nsala enviiri after every one day. Buli kanako. Okupinga guno omutwe ogulanga gushanna bulungi. Naye ate neebuuza lwaki mukama enviiri azijja wano ate n'aziteeka mu kifuba simanyi lwaki. Kati enviiri tolina ku mutwe. Ekitegeeza swayo osala buli kanako. Weesala oba oyita mu saloon? Mpita mu saloon awo ne bampalakata bulungi ne banga ndi wakabi. Saloon eri kumpi newobeera oba newokolera? Newenkolera. Bakujjako sente meka? Mwayi kyetaana awo n'akolokota bulungi. Etaano zemmeka? Lindako. 50,000? Lukumi, bbiri, ssatu, nnya, ttaano. Okay. Basi tetuyita awo ati sirina ssente kyova olagenda kunsaasa tuveewo ffenna. Tolina ssente ng'oli mu music. Omaze emyaka 7 ng'oyimba. Music ogiyimba kugigyamu ssente oba just oyimba lwa leisure? Anti kakati obusente bwefuna nga mbuteeka mu video. Ate bapromota tebannandabawo simanyi lwaki. Weetwalayo n'obeera gano gaba nayinza ennyimba. Ate omuziki nguteeka ku Spark. Bo balina okundabira ku Spark ne bampita. Naye era naawe oba olina okwetega n'ogendayo n'obalaga music wo. Bapromota akaite tuli ku Spark bana mundabire ddala omuziki mugula twakuba video nga 8. Ekintu kitambule mulala. Oli chef ofumba kamera. Ofumba kamera akawumira. Ate n'okuyimba oyimba. Ate n'omuziki yani ngufumbira ddala mu studio. Kiki osinga okwagala ku byombi? Saa kubeerawo nga siridde. Ate asa kubeerawo nga sikubye muziki. Byonna bibalansinga byagala byonna. Gy'okolera oli manager mulamba mu restaurant? Ndi manager naye ng'ate era ndi chef. Oli chef? Yeah. Kati abantu bwe bajja bakasitoma bakimanyi nti oli muyimbi? Omuziki gwe gwasookawo n'emirimu. So bakimanyi bulungi. Abamu bakimanyi kuba kaseera ng'embeera yange gyewooma ennyo mba ndisiivinga bakasitoma abapya. Naye abakadde abasinga bamanyi kino era bwe ndooba wakapya bagamba yina oluddewo tokya akamere kakano kawooba naye ate omuziki tetulaba kiki. Abamu nga bampaayo ekyetaago genda oshootinga video ekyakasente zibuzo ziza mu rent. Nga bakujayo nga bakuwayo ekyetaago? Nga tutambula. Waddamu olimba lwa Red Banton? Olimba oso Red Banton, olimba lwa Napoleon, RIP. Lwa Napoleon? Ya Napoleon. Okimanyi nze nkuze manyi lwa Red Banton? Abasinga bwe balowooza naye nga lwa Napoleon mwami oyo yatuva ku maaso. Walusaba olukusa okuluddamu? Olimba nalusaba fame neerumpa kubwereere nga sina wadde atason. Aga gwosoose okujja ffe ya music tubitegeera genda oddemu oluyimba lutambule. Ekibintu good enough to write na videos and wa video. Sinuddamu kubanga lukaki lutambula. Original yalo teyalina video? Original teyalina video. Naye ng'ate amaanyi nnyo. By the nebiseera bali tebakola nnyo video. Ennyimba zayitangawo nga tezirina video. Kati wali oli awo ng'ofumba n'ogamba kati kansalewo ngende ennyimbe? Definitely. Omuziki nze ntandika okufumba tandika okukola emirimu egyo nga nkola ne mama wange yasooka kuba ng'ali mu bya restaurant kati nze nga mmaliriza senior 4 yange 2010 ne mujoyininga natandika okukola emirimu egyo. So nagenda ova ku ssomero ng'era nnyimba naye natandika okukola nesooka omanyi bw'oba okukola music omuwanyo time kikutwala. So nakolanga nga bwe nfunayo kadde nga nnyimba bwekyo ekibadde since 2010. Most time yange mbadde njiwa nnyo emirimu egya hotel. Watandika ne busy management? Busy management mbadde nayo kati tulaninga mwaka gwa 2. Naye nga ebiseera binali ne managinga nga ntambula nzekka nga wemanyi. Ani agiteekamu ssente? Busy management it is a team kati bafuna nze nfuna ssente ne mbawa ne bantambuliza endo kuba bamanyi ekyokukola. Gwabawa ssente? Ne bantambuliza. Mbadde manyi bakuteekamu ssente? Bakyayiiya nabo bakyeyiiya nnyo era beetaagayo omugagga ali eyo abateekemu ssente nabo banteekemu. Naye kusaaza kati jjukira oluyimba olufa saa kukola mirimu gyange aye nembeera ne mu club nenfuna distribution zonna kati bw'ofuna obusente nogagenda ondistributing lekendo n'obawa ne bakuyambako ne banyambako. Bwe manga nkuwadde akawumbi ka ssente right now okakola muki?
akawumbi ka sente 1 billion cash so kanengula kino ekizimbe wetuli wani agambye mu kyaka kya 1 billion kale bampaako artist frame owuli oyagala kino ekizimbe niteekako studio niteekako hotel niteekako studio nteekako wetufumbira so that nga tandika supplying mmere nga nva wano buli kimu ne kibeera kyakabi nnyo owuli oyagala kukolera wano ku kino ekizimbe so akawumbi tikatwalako frame nedda ddala wano kangi sikakwatangako sente ekize wali okuteeka ezisinga obungi nga zizo siza bisimama mama wange simaza business nga nyingi Yoze bukadde busatu mu myaka emeka ati omulundi ogumu ne kabeera nga tekayina tekagenda shootinga video tekagenda sasula rent ng'ebizibu byonna ninga katuddeawo ku account nga kange tekaliko abangi landlord omusootinze buli kimu okisootinze nga kati kali awo katudde zakulya nga bwonna yatereka emergency money otereka sente otereka ku emergency watya nga nfunyeko wali okyegera watya nga okyalidde wali ate n'olwala nga sina okiraba otya ekyo milioni 3 zonna nenzitereka sitera nnyo kwagala tereka sente nnyingi kuba kati era n'ebyenkyamba sibimanyi bulungi nnyo kati milioni 3 ezo mba ndaba nterese nnyingi nnyo tugenda kyusaamuko kwani kunze wakuggwe bwe tuba tuvuddewo ffena tujja kyusa wayimba akayimba ka maama n'akamaama yes yali true story it is a true story mama wange single mother yandabiridde okuva mu buto bwange paka kati ne kati akyakulabidde nakati era akyandabirira nakamuyimbira n'asanyuka nnyo era still n'akablessinga n'aba ne mu video n'abeeramu ne mu video era mwena mwena akayimba abali bakalabyeko maama mukyalo gumulaba ye maama wange owaddala mama owaddala akuzaala buzibu ki bw'osinza okusanga mu music industry n'okujjako ba promoter kubanga wayogedde dda tebakulabawo obuzibu challenges nyingi nnyo zetumitinga costs z'amaanyi music oyinza okubala ekintu ekitatambula nga bw'okirowooza tuyidde project nokiteekamu sente zonna n'olaba nga terina kyekoze nga terususeewo wa recordingidde tomanyi na kiddako olutadde lukubye ku tv tomanyi na kiddako naye nga luli mu saturation n'olinda ekiddako nga tomanyi kikugamba ezo sente nezikola ki nezikuluma nezifa naye nga ate olina kutuula olina sigala n'oleeta project endala nyimbi ki gweyagala oyimbako naye abayimbi ekyekituufu nyimbi n'abayimbi bangiko kati mpulira n'okuyimba n'abayimbi simanyi mukama yina gwe abambulesinze kwenyinza okuyimba naye naye nga lwaki nawe ekyokubeera ne kolabo si kyoliko si kyendiko wadde era nsigadde nkyazikola naye nga right now kati ngenda afulumya nnyo singles kweyakuba kolabos nyingi nnyo zenfulumiza ne ba superstars naye nga obasasula okuyimbako nabo nange oba nkyafunyeemu chance obeera kubeera humble ate essaawa bonna benkoze nabo lofit tolina gwe wadde n'ekikulu sina gwe naawadde bonna bammeetinga mu ngeri enjawulo era mu mirimu gyange gino bayiga mulimu guno gwenkoze gumpadde nnyo connection gumpadde nnyo omukisa mulimu ki ku byombi kubanga oyimba n'okufumba okufumba gumpadde nnyo connection kubanga n'otuuka wano yali gwali towards food yantuusa wano ku Spark ku NTV nemba nga nsobola okuba nga nfuna emikwano emingi egiri wano so gumpadde abantu ab'enjawulo ng'egi tuba tuuza abantu bajja ogeruka oligunda ali mu field bweti ne bweti ng'ogenda omubuuzaako nga muconnectinga nga then aloka tulaba ekiddako abantu abatamanyi nti oli muyimbi olunaku lwosooka okubagamba nti oli muyimbi bali bategeera nti oli muyimbi bakuwa reaction kikaaki bayogera bigambo nga kyawo bagamba tobifaanana ebyokuyimba oteekedde okubanga gwe oli mufumbi just only waliwo yali agambyeko biveemu open mayinza okuba tabiŋŋamba tewali ali akiŋŋambyeko kubanga bagenze okukula nkuze bandaba abasinga nga nyimba kati abapya ebagitinga surprise bagamba naye nga tofaanana ki tofaanana music but benkuze nabo balaba nga nkola ki nga nkubya dda ennyimba ennyimba zova olina mmeka mu myaka 7 gy'omaze ng'oyimba ennyimba kyosituufu bwe zetaaga mufunamu okuwandiika sizijjukira bulungi osobola okumpayo ennyimba 10 ng'oziŋŋamba title zaazo mu butikitiki 3 mu butikitiki 3 tutandise emu nyumirwa featuring Wizo Manizo balinda
5 Koko Finga Kakodyo Mukisenge Tulibao Maimane Jaribu album kuliko nyimba 10 Mujaribu ya kuliko nyimba 10 sawa twale sawa yangala kunzibira o summarizing ngo kuliko nyimba 10 Jaribu nafulumiza Jaribu album kuliko nyimba 10 first album yange kuliko akayimba kabita Kakodyo kuliko olimba bayita Mukisenge remix kuliko Tulibao kuliko Maimane kuliko Nyabo kuliko Center kuliko banange ndala zichi nzira bidao inze gwe boba ngogenda mu studio soka kola ki okweteekateekera so nga ngenda okurecording abwenti etuka mu studio nga soka ne kwa push up turn now push up kitegeza ki push up push up you warm up no changa muna wait no stress ngam katona no beera gomete no stressing ngam no beera gomete era singa wantu kibade kiri olefi wano kubanga so kwa mposha ne kubira mwawo bazita watya push ups yesoka ne gola mwawo ne kibeera nga kiri abantu abaseka nti balina ebintu bye bakozesa ebiragala gwe ujja sokola bukozi push ups so just ebiragala ebyo oba nabiwona boonye simanyi sibigezanga nako simanyi emirimu mingi gye nkole biyiza okubanga saa kubeera stable bulungi so nyina okubeera nga ndi soba okubanga music tanakuwa bulungi sente tebikumenya okubanga ate sente ozijjamu eno business nokiteeka mu music era ngendo te akasente ako kenteeka mu music kekabukubanga kamaze ketekakya nga bonna agakenda badde ntwala ku beach nkalye nekyana era ebyana byange byona sibitwalako out lwakubanga akasente kenfuna bimeka byo byolina anti bwefuna kino kiraba nga sivaayo neofuna ekirala nga kigenda benawe mufumbi w'emmere esente mwate buwera kumba obusente bange bwenfuna mbuteeka mu music kindali badde nteeka wali kenteeka mu music oba okitegeera nga oyagenda nga gamba nange nkuwonye nga ntoba nga ndabayo ekirala bwe kigaana nakyo banze endongo ino sigala ng'ekola ki oba ofuna ekishuga mami gyekiri ekiri gomite nga kiriyo jinge nga kiri gomite obuuza nze gyekiri ogenda kinfunira ekiri gomite neda sina gyembajja nti mpulirayo nti abayimbi mufuna bashuga mami ne babateeka mu ssente kansoke ngyeko spects bera wabisobola okunda bishuga mami mundaba nja bakolera ndiwa akanamba siwa namba ogende ku namba oyina enamba y'okubookinga ey'oku social zizo enamba yange gyeri ngiyiseemu eri 0750 51 85 34 sabanjiddemu 0750 51 85 34 Ronias oba mufunye promoter akanamba kange mukawulidde mukooneko endongo mugirabye musaakingeko ali ku YouTube nkozesa Ronias ugi ejja kweta ennyimba zange zonna ziri educative entertaining kwegamba simanyi wakye booking Ronias abuwagisi tandika osaba ku Ronias musubwa bingi nnyo kuyimbira akayimba mu kisenge mbooza abatalina ebisenge mukola mutya mwabayita ku bbala ne mubategula kati nze mbuuzayo ekibuuzo omuwala yali agambyeyo kikagambo ne kakunyiiza paka ne kati nga tolikeerabira mu bino ebiseera bye bya struggle ng'akusabye akasimbi n'omugamba tolina era agambyeyo ku kagambo kikakunyiiza. I'm not your age. I'm not your what? Your age. Nga naye we yangamba siri liigi ye yakingamba that was like 5 years nikati ngendo muyitako omwana we tooza yakugamba otoli liigi ye lekera okwewoza mbogenda omuyitako emyaka emeka mwana nga bebi ondaba kati mwana ndi ku spark kadjuke ya TV gyewagula nzagiriko gyeyagula kati nzagiriko okulabirako ndabirako nejjukira wangamba I'm not your what? Your liigi bebe kuli abaterawo studio bagenzeyoko kuyimbirayo Uncle Bebe nsaba ompite munange ne studio simanyi gyeri ate yaba kuyita gwa abalina okuginoonya kituufu sinagendayo simanyi nakuba erigendayo naye nga mwefuna chance nja kutuuka birowoozo ki byolina ku campaign Kenzo gy'aliko ey'okubanga pushinga copyright wenga omuyimbi okirowoozaako ki nsaba bongera oteekamu amaanyi kubanga singa biba bikola njagala bikole kuba music kalingaze music wange nkoze video ezisuka 8 sina wenafuniddeko okifuna so mba njagala nga oluyimba tuluteekayo ebintu ebyangu copyright ebagirete nga nyangu ngaetugasa mangu
anti kati ekizibu ekiriwo abasinga mubanja copyright naye nga yo mugitegeera anti alina ebirowoozo byensooka alina asooka asomese engeri gyetukolaki gyetugifunamu gyemugifunamu yes then agiteeke into etandika okukola akiteeke mu practice ate kati n'agiteeka atya mu practice nga bayimbi nga mmwe muli eyo mwekwese temumuyambako olaba nabuuza omuyimbi omu yaŋŋamba Lonius mwana bona ajja ku federation yaffe eno platform gyogenda osooka okufuna yakoyoka ya performance nenzigwamu amaanyi naye njagala tube nga tuli wali ku board tukubaganye ebiro naye yaŋŋamba bugambi platform gye tugenda okuwa ya paki ya stage yokayoka kubanga you're not yet where we want you to be get muyimbi kyoyo enya kandyerese bulesi naye nga nkutumiddeko kyali wange yetegedde yetegedde upcoming platform gye batuwa eri ya stage yokayoka tebagambayo kyakutuula wansi ku board kuteesa balabanga otegeera tolina that means olina okubeekubako ennyo n'obeera abakyali waabwe ng'oyoza emmotoka ng'okola biki sooka okuteeka wali otherwise right now upcoming platform gye batuwa ya stage yokayoka naye nga wali oyagala okugendayo anti kati such statement bw'olaba treatment ogamba kale engeri kinti tewagendayo ebirowoozo wali ogenda otwalayo biyiseewo wane eno birowoozo bibiri ate nkamalo sikamu ne kooti eno eba kooti teba bas kooti byebimu nange anti babinyambaza bwambaza sibimanyi sobolisaba ebirowoozo byo ekirowoozo kyange dear our president tukusaba oyongeremu okusomesa copyright abayimbi bangi eno tugitegeera bulungi engeri tuteekayo omuziki gwaffe ku streaming platforms naye tetumanyi sente zaffe tuzazikola ki tuzifuna so nebanga sooka otusomese tumanye engeri gye tujja okugyayo sente zaffe kubanga batugamba even right now oteekayo luyimba abali streaminga ofuna sente zo ye tetumanyi sente zikola ki bwe zivaayo so sooka otusomese tuyige ate tuwulira nti nno modesi ne mukola ki mufuna akasente bwe tuwulira so weetaaga okusooka okusomesa oba oteekawo essomero tujja kujja gye tuli bakulu ne tujja kujja tuyige kubanga kyetukola ki kyetulimu awo wenyini sibula bafaani bo n'omulabi wa Spark TV ne 21 questions okay bafaanisi bange mwenna amanya mpitibwa Lonius UG naye nga ebibuuzo 21 biweddeyo ate obadde oyogera nnyo ate biweddeyo alright bafaanisi bange mwenna amanya mpitibwa Lonius UG ku social media nkozesa Lonius UG ngeri gye mulaba ku screen yawo TikTok pozi wewala Instagram ayi obeera ku TV obeera excited osooka muno obyerabira okimanyi ekyo kale naddala nga nze atabimanyidde otegeera nange ntera obyerabira kati mpozi mbadde ludda TikTok Instagram YouTube Facebook ne Twitter olina Twitter njiina naye bulamu okubeera active okubeera gumite naye nga Lonius UG aneetaaze yonna wano ku social media platform gye tulina ennyango TikTok inboxinga netwogeramu awo n'akanamba nenkakuba oba tekusobodde kafuna bw'obanga oba nzimu nkasomba okafune ogusembayo 0750 51 85 34 Lonius oba mufunye ne tuwayamu ne tukola business ngenda bakuba omuziki wali mwena mbagala nnyo akadde kaweddeyo bye bye all right see you guys tomorrow tubagala nnyo good night salutation